Tubakulisaayo nnyo mu vidiyo y'omukyala full figure mu mwerabiriddeko ddala y'omukyala generali ate eryantama yasuubiza omusajja yamuzaalamu omwana oba ye yamubuzaalamu naye kituufu omwana waani wa mukyala kale tugende mu maaso omwana wa mukyala omwana tayinza kubanga wa musajja nze nnyini mwana nze maama w'omwana nze nnyina okugaba omwana nze manyi siriivi yalagawa nze mmanyi muwadde kibeeru kibiri naye omwana amuweeyo amuweeyo wa taata we omwana akyaliko akasente oyo olaba naye ngewa fulufiga tuvuddeyo mukwano gwange olunaku lw'ejjo siri gye twabaddewa twasinkanye abayimbi nga beegase wamu ekyo nno kiraga kitwasanyusa okulaba abayimbi nga beegase wamu obumu ono covid tewali bwatagase n'omulabe wajja n'oweewaba mulabe wajjala nga yakugendayo yabagatta ne famire zaabwe webale nnyo obadde okyabalaba munnange bakusanga omukyala Lydia Jasmine olwo nno wabaddeyo omukulu Fikfa Maker olwo nno wabaddeyo Faisana teyabaddeyo kati oba ekyo oleese kyaki awabeera Fiki ne Spice ewabeera Fiki ne Lydia Jasmine ow'ebirungo twamuleseeyo wetulekayo ow'ebirungo netuleeta owa Figa bubanooza lyakakwatiddeeyo nga talimulumira ki abakazi bakyalumwe tabula tugende gwe kirango okikubira kibirige waaba ewannalweyiso ng'oyita ewaki kati kyotegeeza yayitidde awalala maneja looja bagambye abadde alina maneja looja bagamba si bituufu nga tusanga omukulu Fikfa Maker nga bali mukuwa n'omuzibu n'omukyala Lydia Jasmine ng'olwo akutewa mukiwata mwana gwe oli njogeza ebigambo nga munnange nga tulawo omukulu John Black twalabyeyo omukulu babadde bangi nnyo nnyo ddala ababadde ku mukolo ogwo naye nga babadde ku kigambo ekigamba babate oluyimba kye lwabadde lutegeeza era tebabadde bokka kuwegattibwako ne bakomediyani kuno nno nga kwe kwabadde Madrati ne Chiko bonna tebasobola buta era bweyogera bakomediyani ntegeera butegeezi nti abo kyogala tebabula ku mukolo balinga obamanyi bo buli wamu babeerawo wama Madrati ne Chiko nze mbaagala nnyo era nange mbaagala just kale ku mikolo bo babeerawo nnyo nnyo kiyitawo anti be bakomediyani be tulina mu ggwanga netusanga omukyala Vivian Tendo netusanga n'omukulu amanejinga Vivian Tendo nno ekyanneewuunyisizza bapromota bano nabo batandise okuyimba oba oliawo nalabye maneja ne bavijje batandika okuyimba gwe vijje muno tomuwulira naye kale nze kangubuulire nti ono covid-19 kyatukoze mukama yamanyi naye nga babadde bangi nnyo nnyo ku video shoot twalabyeyo promota bamuyita promotani Bujingo twalabyeyo promota Bujingo nga waali nnyo ekintu akikwasaganyiza ddala bannamawulire twabaddewo fugasa kati mwebaleko emigo temwafunye naye kale nga twegasse ku kintu ky'abayimbi naffe oba oliawo twandyagadde abayimbi babate tuli wamu nabo banaa tebabatadde tugenda kuba tetukola kituufu ekyo amawulire gaggwa gagenda gaba gabuze kati ndi nze mbawagira akayimba ako katambule era linki bwe njifuna nja gitabaaza buli wamu producer irwaweeko tweyongereyo leero magazide era oluvaani eno ngenda kukima mama wange ewuwe netewaka tuhavinge fan yemu ku kimeri tutambulemu yama yugatinu mazima matuufu sagala kulibadde kito kyonna kiwulidde naye sinaba kitegeera kazi bo bagamba bazeggula music wa mukayinga gwe Fika afulumye ennyimba ezikolera abantu abasinga banasobola okubasasula gwe idea eno gibayi tulaba nga abazze okuba nga batwala industry amazima amatuufu gali nti sagala nnyo okwogera ku bintu byesimanyi naye I'm going to find out kiyugatino ekituufu kyeri then tujalabira babuulireko obugambo bwoli abasiraamu bannaffe abatulaba message abasiraamu mwenna gye muli okusookera ddala tubeebaza okusiiba mwebale nnyo okusiiba ekirala tubaagaliza idi ennungi mwebale nnyo inshallah mukama katonda abawe byonna byonna bye mwagala mwebalire ddala sembeza microphone osaze ku video shoot y'olubalama lw'emirembe bituviire mujjawo obuyinza obutusalira emirembe nno abadde tetulina buyinza naawe olina obuyinza olina eddogo okusoola nawe osookera ku makya nawe n'osalawo n'okola ki olina olinawadde kukyoko okubanga olugenda project bweti I was my manager
Uganda demanding rights zaffe buli omu practicing rights zo but in a peaceful way. Peace comes first. Ejo yabadde Mother's Day. Wali celebrating Mother's Day mwana nze nakafira mama wange era nga bolabako ezo Uganda wange era mugumunyo ye mulali agikoze post n'ateekayo mami we naye mami wange yafaako last year October mu COVID. So mbadde ndi mu vibe ya wansi ndaba abantu bapostinga mama waabwe mbasanyukirako nate nze mbadde ndi kumumooninga mami wange sira nale muteekayo like oba kupostinga oba ki but I love her and rest in peace mami. Kirala ndi musajja muzadde nafuna mama omuto nina bamama babiri Katonda njagala nnyo bwe yantwalako mama wange nafuna mama omuto ate ne mama we yamuzaala. So I have two mothers. To all the mothers, I celebrate you. I love the mothers. Keep representing for us and be strong in any situation. Bamama tuletanga. Musoga. Yes sir. Ogamba oti. Likiria. Ndi wana n'omutabani nabise naye. Luta. Oba twogere mu Lusoga. Lono lukwangwira. Aye baba. Netukyusemu. Biganye. Kye kitulese wano olwaleero. Ekitulese wano twogera ku kintu kimu Mirembe. Yes. Kayimba kakoleddwa era buli omundowooza waali kagenda mukola bulungi nnyo to spreading the gospel of peace. Batete boogera mu Luzungu. Mirembe. Okay. Mu bakomediani bonna lwaki gwe? Lwaki nze? Ekyo kyonookakibuuza. Sebo ndi w'amaanyi. Wakubye banne enkokola? Sibikola naye Mukama bw'agamba nti jangu wano era oba ojja kubeerawo ate lwaki tusuubire nti nno is it because of political arenas eziriwo mu Uganda lwaki mu kino ekiseera? Ekisookera ddala twagala nnyo okubeera mu mirembe ng'abantu. Mirembe gyetaagisa ate nga kitandikira kufa abavubuka kubanga naddala kati ngaffe abakoze ku mannya kyofulumya oyinza okufulumya n'ekigambo nti bannange kati abeekawempe mubakuba emiggo abavubuka ne bakwata emiggo nakuba abantu naye ate bw'ofulumya nti n'ogamba nti mirembe n'omuvubuka ajja kuwuliza gambe nti olaba omuntu ono gwenzikiririzaamu akola ki emirembe ayagala tube nga tutambulira mu mirembe ajja kugoberera kitegeeza so balolo models abali eyo tuspreading gospel y'emirembe bibeerawo byonna bibaawo naye tusinga kwenda mirembe tuna ekyo mutabani mirembe tugamba ne tuwanga tukole gwozanye paati ki muno nga comedian ngenda kuyita mu kuzanya ng'era comedian ng'omulimu gwange bwe guli naye nga gulaga ki emirembe omuntu abaasa okitegeera bulungi. Tulee project nyingi nnyo ez'aba All Stars mu Uganda ezize zibeerawo naye nga tezitambula nnyo okuleka project nga ya Inadi Dance ya General Megadi I think yasinga otambula. Tusuubire nti nno neeno egenda tutambula nnyo. Nejja kutambula ino negenda kutambula nnyo olw'ensonga ndowooza oluyimba luno lugidde mu kiseera ekituufu whereby nti Abannayuganda beetaaga enjiri ey'emirembe. So yegenda kutambula nnyo ate kati ebintu bitrendinga kati saa zino bwe kavaayo nenkateeka ku page yange Sekozoka comedy abantu bajja kala no John Black banateeka kajja kutambula kaba katambula ate wali emabega bintu byali tebitambulira ku speed nga boolaba kati saa zino bw'opostinga kintu kitambula speed buli omu nekibanga kikola ki ekimutuukako ate nga ne message ennungi ng'era bw'ogiwulidde. Olunaku lw'abakyala olunaku lw'abazadde Mother's Day gwe celebrating zoti? Celebrating yange y'olunaku luno ekitiibwa nkize eri abakyala bonna tho nti nze nandibadde ngamba nti ndiwishingira mama wange naye taliiwo naye nga buli mukyala yenna mbaagala nnyo abakyala era mbaagaliza olunaku lwonna lubeerere lulungi n'abaana mwenna oli eyo ng'olina omuzadde olina maama wo amutwalenga ekyatika kubanga ffe bangi twegomba okuba nga tubeera nabo essaawa zino naye tetukyabalaba so oba mwavu oba alina oba talina oba alina embeera gye yakuyisaamuuko embi mutakwatagana maama asigala maama kyenyinza obbagamba. Mukwano guswengere yaviira ddala mu komedi n'ayingira ebyobufuzi obudde buno gwe nga ggwe wakati gwawaniridde komedi w'e Busoga ne paasi zonna eziriraanyeewo ogenda kola otya okulaba nga komedi gwe muzannya naddala mu lulimi Olusoga taggwaawo?
atasobola kuwaawo olw'ensonga nti nze ekintu nkiri wagati ate nga ndikwenda okuinspiringa n'abavubuka abandi abaliyo nga ngawulira nti ayenda okuzaana komenti baide batandiike ekikulu mu yonna kuba kutandika tebeetya ate neswengere sisuubira nti yakivaamu kubanga ate politics tayinza kulemesa kyokola asobola okuzanya ebyobufuzi neno n'asigala nga abantu abasanyusa bulungi so tisuubira nti swengere wabivaamu kweri amalogo gaggwawo twawulira nti no mwali mwetwala bubi nnyo naye swengere nedda sebo era nakugamba buli oba antya buti oba ntya buti naye sisuubira nti antya naye nga omuzannyo tuguzanya ffenna era tugugusa bulungi ate nga kyemanyi dimandi nnene bwazanyira ab'Emityana zanyira ab'Iganga bwazanyira ab'Egini zanyira ab'Ekampala kitegeera tetusobola kubanga tweremesa twagala kweyongerayo bweyongezi ekintu kiwani